This is Ground Media UG. Conbest Entertainment. Ground TV, 100% entertainment. Atendi patroni wa komao. Yona bibira byangongo. Bafuna mu ebiwayi. Na hiyo naje mbi. Nze naje mbi. Kakati ate ngera ndi pioneer. Ndi patron owanko bazambogo owaselawo oba St. Lawrence University. Era nga St. Lawrence University budde buno gyendi ndi ku second year first semester nga I'm studying my Bachelor of Public Administration and Management. So political science musomedde ddala ebyobufuzi kati oli agenda kompola. The way I analyze politics wanjawulo nnyo okuva ku the way I use to analyze it. Ndandisa olugendo. Nazaalibwa omwami n'omukyala mama wange yayitibwa Stefania Namuyimbwa mukyala yeddira Mpindi. Yafa mwaka gwa 2017. Era kwe najja ekirowoozo kitandika okuyimba ennyimba ez'emyaka. Bananga mwaka gwa 2017 ogwo nakubira oluyimba olwo. Njakukolako bukonyi badi kubanga biwanvu nnyo bisobola okumala emyezi 3. Ebinaafiika mu birine mu Serena omwaka ogujja. Taata wange ng'ayitwa Kirizando Kisiringa Buyondo omusajja yeddira Kasimba Akabbirongo. Yakafa emyaka mitono nnyo emabegaawo. Nze kennyini ndi musajja Mukatuliki. Era ng'amannya gange nze Matiya Mulumba omukirizi. Natandika okuyimba nasooka nenzija mwaka gwa 1995 nali mu secondary ali mu senior 3. Nenzija ku Nairo Theatre nesanga mama muli Katumba nefyonoka fiina nembagamba nze njagala kuyimba ne bagaana okumpandiika nentambula nenzirayo eka. Nengenda nenzirayo nesoma siriyafo nenkomawo 96 ate ne bampandika mu Mukisa Gita Singers nga naye ekibiina ekyandeeta luli mu 95 gyali kiyitibwa Makula Gita Singers ng'era yansabira omulimu bamuyita Kalule Fred. Kisimanyibwa Kalule Fred w'oli. Kalule Fred abaddewo ono ye mukama wange yansabira omulimu mu Makula Gita Singers. Ndowooza ojjukira bulungi nnyo nabasangira n'omusire Kateera ewaffe. Nali nva kusoma St. Anthony Kayunga Senior Secondary School nga ndi mu uniform era nga nsomera ku ggaali nga uniform oyo eriko St. Anthony Kayunga SS nga wansi waliwo kamota akagamba nti God first then move ahead. Ono nali mumanyi Kalule okuva emabega bajjanga musajja muzimbi nga bajja ku ssomero ku secondary bazimba. Kati bwe namulaba nga yali muli ayimba ne ngamba nti bwazimba woyimbidde nzasoma binyema bitya. Nemugamba Kalule nsabira omulimu. Olwo biseera nali nawandiikayo obuyimba bwange kuba nali nyimba mu kyaki kwaya ne mu sukulu kwaya. Akavuyo kavuddewo byonna biri mu lugendo. Ebiseera ebyo nali nyimba mu Parish Choir Ekinyerere, Parish nga nyimba mu Parish Choir e Butembe, ng'ate era nyimba okuva muto mu sukulu choir okuva mu P3 paka P7. Nze nali choir leader owa St. Margaret Kinyerere Primary School. Nengenda gye nakola PLE oba Primary Leaving Examination mu Kinyerere Church of Uganda Primary School. Egyo nasobola okufunira aggregates obubonero 5. Nali musajja mugezi nnyo. Simanyi oba kati mundabanga aganzigwamu naye nali musajja mugezi nnyo. Era
era sabulete yango nyawe ya mathematics genafuna mu obubiri, otherwise nali ngenda kufuna muna. Bw'envaawo ne ngenda St. Anthony nzija ntya okuyimba. Bwe bandeeta bano bakalule twatuukira Kanyanya ewa Muzeeyi Kimbugwe, omusajja waali talaba. Nali mmanyi ebyuma byabwe, bwe twatuukaawo ne babibaggyako. Nga naye bo okundeeta natunda eggaali ya muzeeyi wange ge nali nsomera. Nga bw'omanyi neempayo kintu kidogo basobole okundeeta. Gye bandeese ebyuma si byabwe, babibaggyeko bandeese muhooro. Ne ndyoka nkulabira embaga. Bansuulaawo, waliwo omwami eyandabirira ennyo nga bamuyita Kalifaani. Kalifaani omwami oyo yakafa abadde oba mu takisi omwo nga bamuzaala Kanyanyaawo, ne mwanyina nga bamuyita Nabujja. Bwe navaawo n'ensijukira nina sisita wange Bwayisa bamuyita Namazzi, yali akola mu Baseesa ng'akola mu bbaala. N'ensijukira n'entambula n'engende Bwayisa nga ngenda mbuuza Baseesa ne mmugwako. Kati mbandi awo nkyatudde bintawaanya. Ngenda okulaba nga bakiwanuka fiina bazze ne living story Kasozi ayisaawo emmotoka, sisita wange n'aŋŋamba nti Kasozi wuuyo agenda. Nenzibuka emisiri nengenda nga ngoba Kasozi yali agenda wa Kasule HK nga gye balikodingira ennyimba. Ne mugamba nina obuyimba bwange. N'agamba nti yimbiraamu. Studio yali awo n'ennyimba n'ampaana nnyo n'anzijaawo n'antwala mu Kampala Music Stars. Twabikyalina mu Kampala Music Stars ate omwaka gwa 97 mukama wange n'afa. Olwo nga mpeza emyaka 18 mu 18 n'afa. Neŋŋamba ki ekiddako, nekuba akayimba olukaga ndabye Kasozi andeseewo abadde omuyambi wange mukama bw'asazeewo. Kasozi baayi tukwatire ebifo osangayo bagambe nti olese abayiri tuto. Kati Kasozi bw'afa bintu byamutawaanyawo. Nekuba kuba obuyimbayimbawo ne tukola ekibiina ne Mamuli Katumba nga kiyitibwa Namige Standard Singers mu mwaka gwa 2000. Ne tukola ekibiina Mamuli Katumba ng'agenda yeewola ebyuma ebikko, nali mmanyi abiguze naye n'abireeta. Tuba tukyayimba batukwatira Nsololo eri Ebukomansi ne batutwala e Kawuga mwaka gwa 2000 ne batusiba. Tuba tukyali Abitex n'ategeka ekivulu ky'Obanga yino Ejjinja mu mwaka gwa 2000. Obanga yina Obanga eyo n'afuna ssente nnyingi n'ajja. Abitex bajja mu kkomera n'agamba nze nnonye Mamuli Katumba olukaga simumanyi. Mamuli Katumba bayigeni yalina oluyimba oluyitibwa abasajja baagala ebyensegano endola nga lwokya nnyo. N'agamba nze nsigaleyo atwaleko Mamuli Katumba. Ab'ekkomera be bantaasa ne bagamba abo bali ku fayiro emu, obatwala bonna oba okola ki obaleka awo wemponera n'okuba gudiikudde. Yasasula miliyoni 5 naye okuva eyo yalina pikapu Sahara nga yakagigula. Abitex yasibangamu obweyogerere najja nyentudde mabega nasooka nkyako omuyi naddayo ku siteegi ne tutuuka Ekireka. Nanyongera sijja kuvaako sirina kyakola. Ine ngamba ne Mukama Katonda lwaki nkuba bwe nti. N'avuga n'atuuka ennakawa mbwaggwe osibwa sibya Mamuli Katumba kyokka Mamuli Katumba yeyansibya ate agamba ne musibyani tosobola kukola n'enjanga badamu otunula wenda na ekituufu awo teyampayiriza nali sifaananika. Ekyo yayogera kituufu Abitex. Ne tutuuka awo mu paaka enkadde yalinawo edduuka nga baliyita Abitex shop ng'atunda teepu. Waliwo obuteepu bwange bwe nali nfulumiza obuyite akateepu kayitibwa kyolemeddeko boosi Kasozi andeseewo n'abukwata bonna n'abukuba mukwa n'agamba mbogege. Omwami yali awo n'awulira nga kimukutteko nnyo, yali awo nga mutembeeyi n'ampa akasente ne nninga ne ngenda e Bwayisa. Naye Abitex eyaŋŋamba siikola linnya n'ankuba n'okunkuba. Navaamu kuwerekereza ebigambo nti Abitex lumu olinkubira essimu n'ogamba nti jangu waliwo ensonga bweti. Fenna kasooke mayimbi nakayimba kano kayitibwa ati naawe osobola ate ndyoka enkongereyo.
esisira bwesekanye emyoyo kyefudde wakafaka owa ekitidde walijjukirwa ng'eyabuuka mu myanga tebibadde bino ebyangu gafudde ku byonna bebiriwo katene bino nakasiira mokajja ne kabadde kabalala obwavu bwambuza eddembe era bangi banfuma omudibo bwenzijukira nabwiri mukafunda mukama nnina omutendereza obugala ne bwayise byennabuukira emyala ate oba saagala kujjukira salina eddangi nessebunya sibanga byenjogera nniima otijakolojasina mumwogerera firimu aliwala asujja neyasala enkwala yali kashiya basesaawa mwana wa maama singa siggwe singa zekatimbuyaga wagula fansida mugwakumpeera omukisa bonalebonayo embasolo wayejjala kateetutajjukira naawe osobola ali wano naawe osobola waliko omukono osobola naawe osobola mukama kulinamu mbulamise gwoddako abo bakalapase bajja kumulamu amatuko gabawa omange bwebakunafuya naawe n'obivaamu kokiwangala abajega ebakujerega naawe n'obivaamu kokiwangala abajega oko yali kalule furedi yandeeta mu ndongo abalabi bajerega ffe ate abalabi bajerega olwo alule batujereza ekimala endongo kagitezize kooki koze bandabira abeeka zekino nino kituukiriza entandikwa ebutaabutanya y'omuntu wawanandafuya ku siteegi nako bwefunda naye neŋŋamba nti kikyasoboka naawe osobola ali wano naawe osobola bwebubaka bwesibye mu ndongo ze yalangira omudibo kati nkikubwa meeya namula wangi Zero rangi